Okusinziira ku kunoonyereza okwa Minisitule y'ebyobulamu wakati wa Julayi 2025 ne Juni 2026, sirimu mu Kampala yeeyongedde nnyo mu bantu ng'asaasaanira ku misinde gya waggulu. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti omuwendo gw'abantu abafuna akawuka kano buli lukya gweyongera naddala mu Kampala, ate nga mu bavubuka abawala abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24 gujja bagira. Okunoonyereza kuno kwalaga nti mu Kampala mwokka buli wiiki abantu 211 be bakwatibwa obulwadde, nga kitegeeza nti abantu 30 buli lunaku be bakwatibwa akawuka ka siriimu. Christopher Owundo ow'ebyobulamu mu KCCA agamba nti okuva eggwanga lya Amerika lwe lyasala ku buyambi bwe baali bawa Uganda, akawuka kano kongedde okusensera eggwanga. Kati ekyo kitulekedde eddibu eddene nti mu community tetukyalina abatukwatisako okutuukira mu masomero, okutuukira mu bavubuka, okutuukira ku bantu b'enjawulo endala, okulaba nti no babasomesa ate ne babajukiza nti akawuka ka mukenenya kakyaliwo nnyo. Owundi agamba nti omuwendo gw'obupiira bukalimpitawa okukendera nakyo kye kimu ku biviiriddeko akawuka kano okwongera okwegiriisa. Abantu bakendezeza nnyo ate tebajumbira okukosa akapiira kalimpitawa. Abasinga bakakosesa mu kusooka nga bakafuna mune naye ate ne bakavaako. Ate abalala bagamba nti engeri nze gyenkuze emyaka gino ekitegeeza ndi waggulu w'akawuka, so tebafaayo balowooza nti bo balinganga miti gya mivule. Bano bagamba nti n'obubaka obumanyisa abantu obulaba obuli ku bulwadde bwa mukenenya nabo bukendedde nnyo, ekireetedde akawuka kano okwongera okusaasaana. Kuba bwe tulaba mirundi emeka gye tuwulidde ebintu ebikwatagana, puroguramu ezikwatagana n'akawuka akamukenenya, emirundi egisinga amawulire gafunikwa mu nnaku enkulu ezicelebratinga. Nga tugenda mu maaso, ekyokusooka kwe kulaba nti twongera okusomesa abantu ku nkola ey'okuziyiza akawuka ka mukenenya. Naye ekisookerwako radio, TV, nze naawe twogera tusomesa tutya abantu ne bategeera nti akawuka kakyali wano. Ab'ebyobulamu banokoddeyo ebifo ebisinga okusaasaanyiramu akawuka nga kuliko zijiimu, sawuna, amabaala n'ebifo ebirala, nga bagamba nti gavumenti egwanidde awo okutunuzaawo eriisa ejjogi. Ebifo ebyo bijumbirwa nnyo abaana abato b'obuwala, ate abasinga ate tebalina emirimu, ate oluusi bya bbeeyi, naye weegendereza bulungi bagendayo olw'ensonga nga kye banoonya y'okufunayo abasajja. Mu kwogerako n'abavubuka ng'ebiralo biraga nti be basinga okukwatibwa akawuka, bategeezezza nga kino bwe kivudde ku bavubuka bannaabwe naddala abawala abaagala ennyo ebyamangu okukkakkana nga beegaddanze n'abasajja abakulu. Let's not the man decide for you. Have the ability to negotiate for safer sex. If it's not safe sex, then kindly reject it. Kati bano bafunye okutya nti ekiruubirirwa ky'eggwanga ekyokulinnya ku nfeeta akawuka kano we tunatuukira omwaka ogwa 2023 kiyinza obutatuukirira. Tegeka egamba nti mu mwaka gw'2023 tujja kuba nti akawuka kano tukamazeemu amaanyi, tekakyeraliikiriza ng'ensi. Ekyo si kyangu kubanga nga bwe tulabye abalina akawuka beeyongedde.